okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Kwe kwagala kwa Mukama waffe nateera enkya y'olunaku olwaleero, mikwano gyange abaagalwa, tubeere nga ate tubukeesa. Mukama waffe yeebazibwe, twebaza ekisa Mukama kyatuwadde okubanga ate n'okutuuka tuyingidde mu ssaabiiti y'entukuvu. Ne bw'olaba nsanyuse kyenkanidde wano, olunaku lwa ssabbiiti, olunaku lwa kusinza Mukama, olunaku lwa kuwummula nga Mukama waffe mwennyini bwe yawummula. Mukama abampeera omukisa, mikwano gyange abawummudde ate ng'era Mukama waffe ye mwennyini bwe yawummula okuva mu mirimu gye. Mwebale okubeera nga muteekateeka okuba nga twegatta awamu mu kusinza kwaffe okw'olunaku olwaleero mu bifo eby'enjawulo Mukama waffe bye yeeroboza. Ennaku 6 nno tezibadde nnyangu, naye twebaza ekisa kya Mukama nti ye azituyisizzaamu. Ate pulogulaamu yaffe Ensulo ey'enkya, enkya y'olunaku olwaleero Mukama waffe atuwadde omukisa we tutuukidde tubeere ng'ate tweyongera okuyiga ekigambo kya Katonda. Gamba munno nti emmambya ya ssabbiiti ate nayo esala. Gwe zuukuka golokoka otwegatteko tubeere ate tuweegatta tubeera nga tusinza n'okutendereza Mukama waffe mu lunaku luno olwaleero. Omuweereza wa Mukama Wilberforce ate era kerevu mu mpewo ya BNTV okubeera nga nkuweereza. Mukama akuwa omukisa gwe atwegasseeko. Ng'olunaku bwe luli lwa kusinza ojja kusembezaako kumpi akatabo ko ak'okuyiga ate era ekitabo mw'owandiika ebyokuyiga eby'enjawulo tubeere tusinza ate n'okutendereza Mukama. Ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero nga bw'eri ssabbiiti ya Mukama kigenda kubanga kitukubira ekifaananyi mu kifo eky'ebusupaana ekiyitibwa ekifo ky'Abaluumi ekya Katemba mu kitundutundu eky'e Sagunto mu ggwanga erya Busupaana, ekifo ky'Abaluumi ekya Katemba mu kifo eky'e Sagunto mu ggwanga ery'e Busupaana. Naye nga tetunnaba kuyingira mu kyokuyiga kyaffe, tujja kubanga tubikkula obutabo bwaffe obw'ennyimba tusobole okubeera nga tutenderekeza wamu Mukama n'oluyimba namba 31 mu nnyimba za Kristo. Oluyimba lugamba nti nnyimba okwagala kwo. Katuyimbireko wamu ku kwagala kwa Mukama. Mukama abawe omukisa nga batutendereza erinnya lye. Weewaawo era nina okusuubira nti ebigambo ebyo weewaawo, amiina. Nina okusuubira nti ebigambo eby'oluyimba olwo bikola bulungi mu bulamu bwo. Ebigambo bitugambye nti nnyimba okwagala kwo. Katusabe nga tetunnalaba okuyimba ku kwagala kwa Katonda ffe olwaleero kutukwatirako wa. Kitaffe omwagalwa, tukwebaza omukisa gw'otuwadde enkya y'olunaku olwaleero. Ate mu lunaku luno olw'okusinzizaamu n'okutendereza erinnya lye mu kukuŋŋaana okw'enjawulo mu bifo bye weeroboza, tukusaba nga tukwegairira Omwoyo wo y'abeera atutabaganya mu kusinza kwaffe, era okusinza kwaffe kukkirizibwa mu maaso go. Kwe kusaba kwaffe n'okwegayira nga tuyita mu Omulokozi waffe tusabye. Amiina. Tujja kuba nga tubikkulirako wamu Bayibuli zaffe. Tugendere wamu mu kitabo ekya Zabbuli. Mu Zabbuli ey'e95, Zabbuli 95 olunyiriri olusookera ddala. Zabbuli 95 olunyiriri olusooka. Omuweereza wa Mukama awandiika n'atugamba ebigambo bino. Zabbuli 95 olunyiriri olusooka agamba, tujje tuyimbe Mukama, tuyimbire ejjinja
ery'obulokozi bwaffe. Nziramu agamba nti mujje tuyimbire Mukama, tuyimbire n'eddoboozi ery'essanyu ejjinja ery'obulokozi bwaffe. Mikwano gyaffe, waali owuliddeyoko ku bubaka obukuyita okujja okuyimbira Mukama? Waali ofunyeeko okuyitibwa okujja okuyimbira Mukama? Eddoboozi ery'ekumakya ag'olunaku olwayo lituyita ne litugamba nti kale nno tujje tuyimbire Mukama. Mikwano gyange abaagalwa, ekintu kino eky'okuyimbira Mukama mu bulamu bwo kyogera kitya? Olwaleero kye tugenda okubeera nga twetegereza tulabire ddala kitugwanidde tutya okuyimbira Mukama. Bwe tuba tuyimbira Mukama tumuyimbira tutya? Naye nga tunnaba na kugenda wala, Dani omuweereza wa Mukama ono atuwadde ebigambo eby'enjawulo n'atugamba nti tujje tuyimbire Mukama. Naye ate bwe tuba nga tumuyimbira, tumuyimbire n'eddoboozi ery'essanyu. Ku lwaki tugwanidde okumuyimbira n'eddoboozi ery'essanyu? N'atuwa n'ensonga n'atugamba nti kubanga ly'ejjinja ery'obulokozi bwaffe. Kale ekyo kati nina okukkiriza nti kigenda kubanga kirabisibwa mu kusinza kwaffe okw'olunaku olwaleero. Mikwano gyange abaagalwa, mu kusinza gy'ogenda okubeera, nze sigenda kubeerayo, naye nina okukkiriza nti ebigambo bino bigenda kulabikira mu kusinza kwo. Emirundi mingi bwe tutuuka mu kusinza okw'enjawulo, mu kukuŋŋaana kwaffe, mu maka gaffe, tubeera tuli mu kusinza. Mu makubo gaffe, mirimu gyaffe egy'engalo zaffe, tubeera tuli mu kusinza. Naye ate waliyo okusinza okw'enjawulo omuweereza wa Mukama kwe yatuwandiikira, atugambye tuyimbire n'eddoboozi ery'essanyu ejjinja ery'obulokozi bwaffe. Mikwano gyange, nga tulina ejjinja ery'obulokozi bwaffe, kitugwanidde tumuyimbire n'eddoboozi ery'essanyu. Katulabe nga tukubyamu ekifaananyi. Emyaka mingi nnyo egiyise era gye batuwandiikira mu myaka tuwezezza egiwererako ddala 1900 n'ezigwamu, omwaka gwali gwa 50, omwaka gwali gwa 50. Ekifo mu bwakabaka obw'Eruumi obwali nga bukyafuga. Mikwano gyaffe abaagalwa, abasoma ekitabo kya Danyeri Ensulo ey'okubiri, tulaba ekifo obwakabaka obwa Ruumi engeri gye bwali bukulembera. Era ne tulaba nga mu mirembe gino mu mwaka ogwa 50 abaweereza nga ba Pawulo, ba Peetero baali bakyakolera ddala omulimu ogw'okubuulira enjiri gye tusomako mu bitabo eby'enjawulo mu kitabo ekitukuvu Bayibuli. Tulaba nti mu mwaka ogwo ogwa 50 waaliwo omulimu ogw'okuzimba ekifo ekisanyukirwamu, katugambe okuzimba ekifo ekirabikako nga Namboole ow'omulembe guno. Era Abaluumi baazimbira ddala ekifo eky'okusanyukiramu. Ekifo ekyo kyali nga kituuliza ddala abantu 80. Mu mwaka gwali gwa 50, kati tuli mu mwaka gwa 2024. Kubyamu emyaka emeka egiyiseewo. Bo bwe baazimba ekisaawe ekyali kirabirwamu Katemba, baakizimba mu mwaka gwali gwa 50 nga kituuza abantu 80. Emizannyo egy'enjawulo gyali gizannyibwa mu kifo kino, okugeza nga okudduka, okulwana, okubeera nga bakyangamu akapiira n'emizannyo egy'enjawulo. Naye ate era nga mu egyo mwoteese n'emizannyo egy'enjawulo mukwano gwange omwagalwa, omwakolerwanga emizannyo egyali nga tegikkiririzaako ddala mu kuyigiriza okw'Ekikristaayo. Katugambe ng'okubeera ng'abantu balwanagana n'ensolo, ate era n'emizannyo egiri ng'egyo egirabika nga giri violent, nga gyakukozesa obulamu bw'omuntu okubeera nga buteekebwayo mu kusoomooza ekitiibwa kya Mukama. Mukwano gwange, emizannyo egyo gyazanyibwanga mu kifo ekifaananako nga kino. Era batulagira ddala nti mu mizannyo egyo egyazanyibwanga mu biseera ebyo, mu biseera bino we bizze nga biyita mukwano gwange omwagalwa, ebifo eby'engeri eyo tulaba nti mu byafaayo si kino kyokka, naye ebifo bingi ebiriyo mu bitundu byaffe n'eyo nga bimaze ebbanga ddene, naye nga byo byali bikozesebwa, byali tebikozesebwa okubeera nga bikozesebwa mu mirimu egiweesa Mukama ekitiibwa. Kaakati tulaba emyaka si mingi nnyo, mu mwaka gwali gwa 1975. 1975, omwaka 1975, obwa mu kitundu eky'Ebusupaana kye tuli mu kutunuuliramu, wajja ne wabaawo Mukama ekirabo kye yatuwa ate mu kitundu eky'Essagunto. Ne tulaba nga mu kitundu ekyo obulabirizi obwa Busupaana bwatandikawo essomero
eriri wansi ow'omusingi ogwa Seventh Day Adventist mu ggwanga ery'Ebusupaana. Tunulako mu bulabirizi obwo bw'ovaamu mulimu amasomero ameka agali ku musingi ogwa Seventh Day Adventist. Mukama abawo omukisa olw'omulimu ogwo ogukolebwa. Ate mu kiseera ekyo kyennyini mu essomero lino bwe lyatandikibwawo ne lizuula nti Mukama ekkanisa eya Seventh Day Adventist egiwadde ekirabo eky'enjawulo eky'okubanga tusinza Mukama ate nga tumuyimbira n'eddoboozi ery'essanyu. Era abaana bano abaali mu ssomero lino baali bakozesa ekirabo eky'okuyimba era nga bakikoleseza ddala bulungi nnyo nnyini. Era bwe batyo Mukama kyeyava abawa endowooza ennungi mu mwaka ogw'1985 balyoke babeere nga bafunayo endowooza ey'okubeera nga batwalira ate okutendereza Mukama eri abo abatalabangako okutendereza Mukama n'okukkiriza okulungi okufaananako ng'okwo. Bwe batyo Mukama mu kuluŋŋamya kwe kyeyava aluŋŋamya abakulembeze ab'obulabirizi obwo ne bagenda mu kitundu ekyo ekyali kiri mu kifo ekyo ekyali ekyalabirwanga mu biseera ebyedda ne bakisaba abakulembeze abaali bakitwala bwe kityo ne kiweebwayo mu mikono egy'ekkanisa era kiryoke kibeere nga kikozesebwako nate era okubeera nga kikozesebwa okuyimbira n'okutendereza Mukama. Era mu kiseera ekyo batugambira ddala nti abantu 1,500 bweddu bajja okubeera nga beggatta ku kusinza n'okutendereza Mukama mu kuyimba ate okuyimbira Mukama n'eddoboozi ery'essanyu. Ekyo nze mba nkikubira amiina. Mukama ne yeetwalira omukisa ogwo okubeera nga ne mu kifo ekifaananako ng'ekyo ekyali kikozesebwa mu biseera ebyedda okusoomoozebwa erinnya lye ate nga mu kiseera ekyo kyali kikozesebwa okugulumiza erinnya lye. Mukwano gwange waliyo ebifo bingi ebitwetoolodde nga tusobolera ddala okubikozesa okuba nga tugulumiza Mukama. Ekyo kyandibadde nga naffe tukyetwalira mu kiseera kyaffe kino okuba nga tukikozesa tulabeyo ebifo eby'engeri eyo Mukama waba atuwadde omukisa tubeere nga tumutendereza. Atugamba nti okuyimba kitundu kinene ku buweereza bwaffe ng'ekkanisa eya Seventh Day Adventist. Mikwano gyange ekyo tekibuusibwabuusibwa nga buli muntu omu ku ffe Katonda atuwadde amaloboozi ag'ekitiibwa ag'omuwendo ge tusobola okukozesa okuba nga tumutendereza. Ate n'abantu bangi basobola okukozesa okuyimba kuno okubeera nga babuulira enjiri mu bitundu eby'enjawulo. Awo neebalira Mukama eri abo batwala ekirabo eky'okuyimba ng'ekirabo eky'omuwendo mu bulamu bwaffe ne mu buweereza obw'ekkanisa eya Seventh Day Adventist Church. Mukama yakituwa era ayagala tukikozese. Ekyennaku oyinza okutuuka awasinzirwa n'olaba abakuŋŋaanyeewo mu kusinza kati ng'olunaku olwaleero nga bagenze mu kusinza nga baayise mu nnaku 6 tebaafunye mitawaana gyonna ne batandika okuyimba ng'olaba balinga abafiiriddwa ennaku n'ekukwata. Waliyo mikwano gyaffe bangi nga mu maka gaabwe okuwulirwayo eddoboozi eriyimbira Mukama kiringa kya muzizo. Mukwano gwange Mukama ayagala tumuyimbire mu maka gaffe ku mirimu gyaffe. Gwe nga ku lwaki olinda lw'olifiirwa ffe lwe tubeera tujja ewuwo okukuyimbira. Kale kyandibadde kya muwendo bwe tubeera nga bwe tugenda naawe n'otuyita ne tujjako mu maka go ne tubeera nga tuyimbira Mukama n'eddoboozi ery'essanyu kubanga ly'ejjinja ery'obulokozi bwaffe. Waliyo abantu abankwasa ennaku bwe tutyo omuyimbi omubuubisa n'agamba bannaayo tubikuliramu tuyimbe oluyimba bwe luno naye n'omuwulira ng'ayimba njagala ebyawandiikibwa bya Yesu bindage kuboze akoye nnyo era ng'omulaba mukoowu. Mikwano gyange abooluganda we tubeera nga tuyimbira Mukama tuleme kuyimba nga bakoowu kubanga Mukama ly'ejjinja ery'obulokozi bwaffe. Era ayagala we tubeera nga tumuyimbire ng'era n'amaloboozi gaffe n'okuyimba kwaffe nga kukakasa nga tuyimbira ejjinja ery'obulokozi bwaffe. Mikwano gyaffe ffe Mukama yatulokola. Awe neebaliza abaweereza ba Mukama abawuubisa abakola omulimu ogw'okuyimbira Mukama n'eddoboozi ery'essanyu. Mikwano gyaffe abateekateeka kwaya ez'enjawulo era bayimbira mu kwaya ez'enjawulo nga bayimbira Mukama n'eddoboozi ery'essanyu era nga
abakikakasa mu nnyimba zaabwe nti oyo Mukama ly'ejjinja ery'obulokozi bwaffe. Mikwano gyange, Mukama abampeera omukisa. Mukadde kano tugenda kubanga tukubako ekifaananyi mu byawandiikibwa tulabe. Ffe abatakooye ennyo abayimbira Mukama n'eddoboozi ery'essanyu tukubyeko ekifaananyi tulabe. Mu Bayibuli waliyo abantu abayimbira Mukama nga bakakasa nga ly'ejjinja ery'obulokozi bwabwe. Njagala ofumiitirizeemukko. Singa bakugamba nti Musa yayimba, olowooza Musa yayimba atya? Yayimba nga munakuwavu nga ggwe bw'onakuwala ng'oyimba. Ennaku n'ekukwata omuwuubisa ng'akwegayirira, bannaaye muyimbeko n'amaanyi, n'olaba ng'ate alinga abagambye nti mwongere okusibako emimwa gyammwe. Katulabe mu kirabo ekyokuva essuula ya 15, omuweereza wa Mukama Musa awamu n'ennyumba ya Isirayiri baali batendereza Mukama, era Bayibuli etuwa ekifaananyi. Njagala okubyemu bwe baali bayimbira Mukama, baamuyimbira batya? Baamuyimbiranga banakuwavu ddala nga ggwe bw'oyimba. Bayibuli etugamba okuva essuula ya 15 olunya olusooka agamba nti Musa n'abaana ba Isirayiri ne balyoka bayimbira Mukama oluyimba luno ne boogera nti, ndimuyimbira Mukama kubanga yawangulidde ddala. Embalaasi n'omwebagazi waayo yabisudde mu nnyanga. Kati Bayibuli etugamba nti ye Musa yayimbira Mukama wamu n'ennyumba ya Isirayiri nga bamutendereza. Ku byamu bwe baali batendereza Mukama baali bamuyimbira batya? Katulabeyo omuweereza wa Mukama omulala mu kitabo eky'amateeka, mu kitabo eky'abalamuzi essuula ey'okutaano. Batuwa ekifaananyi eky'omuweereza wa Mukama, omuzaana wa Mukama erinnya lye Debola, ate awamu ne kabona wa Mukama eyali ayitibwa erinnya lye Balaki. Mu kitabo eky'abalamuzi essuula ya 5 olunyiri lujja kuba olusookera ddala. Bayibuli etugamba nti Debola ne Balaki mutabani wa Abinoamu ne balyoka bayimba ku lunaku olwo nti, Bayibuli etugamba nti Debola ne Balaki bayimbira Mukama. Olowooza Debola yayimba atya mukyala gwe? Musajja gwe muvubuka gwe, olowooza ye Balaki yayimba atya? Yayimba nga munakuwavu nga ggwe bw'onakuwadde. Kitugwanidde bwe tubeera nga tuyimbira Mukama tumuyimbire nga tunywereza ddala obukakafu nga oyo ly'ejjinja ery'obulokozi bwaffe. Awo n'ensi yonna etegeerera ddala nti tulina omulokozi. Weewaawo katweyongere okwetegereza. Ate bo abatume weewaawo balina engeri gye bayimbirako Mukama, era baamuyimbira batya? Okuyimba kwabwe kwali kwa kiseera oba okuyimba kwabwe tekwaliko kiseera? Okuyimba kwabwe kwali kukugirwa ki? Mu kitabo eky'ebikolwa by'abatume essuula ya 16 olunyiri lwa 25. Ebikolwa by'abatume essuula ya 16 olunyiri lwa 25. Bayibuli etugamba bw'eti, agamba nti naye ekiro mu ttumbi Pawulo ne Siira ne basaba ne bayimbira Katonda, abasibe ne bawulira. 26. Amangu ago ne wabaawo ekikankano kinene n'emisingi gy'ekkomera ne gikankana. Amangu ago enzigi zonna ne zigguka n'ebyali bibasibye byonna ne bisumulukuka. Mikwano gyange, Pawulo ne Siira baali mu kkomera. Ekkomera lifaanana litya mikwano gyange? Sibeeranga mukko mu kkomera, naye bo baali munda mu kkomera. Mukwano gwange omwagalwa, ng'ate bayimbira Mukama. Tebwali misana, baali mu kkomera ekiro ddala. Naye ate newankubadde nga baali mu kkomera ekiro ddala, baali bayimbira Mukama. Mikwano gyange, ffe ewaffe oba ne mu nju zaffe tutya okuyimba okutuwulira obuwulizi nti tuli Bakristaayo. Leero bw'olituuka mu kkomera olikola otya? Waliyo wosisinkana Omukristaayo n'obagamba bannaaye tuyimbeko oluyimba luno, n'akugamba nti mutwale eri ebintu byammwe, akatabo k'ennyimba tukayimbiramu ku Ssabbiiti, ne wano tuyimbire mu katabo k'ennyimba. Mikwano gyange, Pawulo ne Siira baali mu kkomera, naye tebaakugirwa. Kifo kye baalimu kyali kifo kya kutenderezaamu Mukama, era nga bakakasa nti Mukama ly'ejjinja ery'obulokozi bwabwe.
Mikwano gyaffe kikugwanidde oyimbire Mukama ng'okakalisa ddala nti oyo ly'ejjinja ery'obulokozi bwaffe. Ate katulabe. Omu n'akugamba nti mutawanya n'okuyimba ye Yesu Kristo yayimbako kubyamu ekifaananyi omulokozi w'ensi yonna gwe tuyimbira ate gwe tutendereza nga naye ayimba ng'atendereza. Laba ekintu ekyo mukwano gwange omwagalwa. Yesu Kristo Bayibuli etuwa embalirira n'obukakafu nti ddala naye yegatta mu kuyimba mu kitabo ekya Matayo essuula ya 26 olunyiriri lwa 30. Matayo 26 olunyiriri lwa 30. Bayibuli etugamba nti bwe baamala okuyimba ne bafuluma okugenda ku lusozi olwa Zeyituuni. Bwe baamala okuyimba mwalimu baani naani? Mu baayimba omwo mwe mwali Yesu Kristo Mukama waffe yeebale. Mu baayimba omwo mwe mwali Peetero, omwo mwe mwali abayigirizwa ba Yokaana baali bali wamu mu kuyimbira Mukama. Mikwano gyange ekyo tekizzaamu ssuubi. Era kitulagira ddala nti nawe baali bayimbira Mukama ejjinja ery'obulokozi bwaffe. Nsaba Mukama akuyambe akiteekere ddala ku mutima gwo nti kikugwanidde okuyimbira Mukama ejjinja ery'obulokozi bwo. Era bw'otyo bw'onookinywezanga ne kikolebwa mu bulamu bwo ng'era tulabira ku Yesu Kristo omutandiisi ate omutuukiriza ow'obulokozi bwaffe. Nga tumaliriza ebigambo byaffe katubikubyeko ekifaananyi ate bamalayika mu ggulu bo bayimba. Weewaawo mu kitabo ekyakubikkulirwa, ekitabo eky'okubikkulirwa essuula ejja kuba ya 5, okubikkulirwa essuula ey'okutaano olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi n'olw'ekkumi. Bayibuli etugamba olunyiriri olw'omwenda agamba nti ne bayimba oluyimba oluggya nga boogera nti osaanidde okutoola ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo kubanga wattibwa n'oggulira Katonda olw'omusaayi gwo mu buli kika n'olulimi n'abantu n'eggwanga. N'obafuula eri Katonda waffe obwakabaka era baakabona era bafuga ku nsi. Ne ndaba ne mpulira eddoboozi ly'abamalayika abangi abeetoolodde entebe n'ebiramu n'abakadde, n'omuwendo gwabwe gwali 10,000 emirundi 10,000 mu 10,000 emirundi 10,000. Mikwano gyange 10,000 emirundi 10,000 10,000 emirundi 10,000 ne tulaba abakadde n'ebiramu bonna nga bayimbira Mukama waffe. Kulwaki bamuyimbira? Bayibuli yatugambye nti olw'okubanga yagulira Katonda kitaffe abantu omuwendo ogwenkanidde awo. Yabagulira ki? Yagula ffe ng'atugula na musaayi gwe. Kale obanga bamalayika ab'omu ggulu bayimba, gwe gwani gwe bagamba nti tuyimbe gwe n'obunira? Kitugwanidde mikwano gyaffe naffe tufune okwetowaaza mu mitima gyaffe tuyimbire Mukama kubanga ly'ejjinja ery'obulokozi bwaffe. Kale Mukama abampeera omukisa okuva leero n'okweyongerayo nga tuyimbira Mukama. Omukwano gwange omwagalwa, Mukama akuwa omukisa ng'oyanirizaako abooluganda okuyimbirako wamu naawe mu nju yo, ng'oyanirizaako Mukama okuyimbirako awamu naawe ku mulimu gwo, ng'oyanirizaako abooluganda okuyimbirako awamu naawe mu bizinensi yo n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Tuyimbire Mukama awo nno tulyoke tunywereze ddala nti oyo ly'ejjinja ery'obulokozi bwaffe. Kati owambeke tusabe era nga tukakalisa ddala nti Mukama ly'ejjinja ery'obulokozi bwaffe. Kitaffe omwagalwa, tukusoomoozezza mu nkola yaffe kubanga tetukoledde ddala bulungi n'akatono. Tusaba nga twegayirira otuyambe, ayi Mukama, tusobole okukolera ddala ekyo ekisaanidde mu maaso go, bwe tutyo bwe tunaafuniranga ddala, ayi Mukama, omukisa mu maaso go. Kale obanga bamalayika bakuyimbira, kale obanga ebiramu ebina bikutendereza, kale obanga abakadde bakuyimbira, kale ffe baani?
tukusaba Ayi Mukama olunaku olwaleero n'okweyongerayo otuwe okukuyimbira kubanga gwe ejjinja ery'obulokozi bwaffe era bwe kityo tukinywezenga mu mpisa yaffe eya bulijjo tufuule okuyimba ekitundu ku bulamu bwaffe. Weebale Ayi Mukama ku lw'okubanga owulidde okusaba kwaffe kwe tuleese mu maaso go n'okwegayirira nga tukuyisamiza omulokozi waffe. Tusabye amiina amiina. Mbaagaliza okusinza okulungi. Mukama abawe omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.